nteekateeka zino tulina ebigendererwa bingi naye ng'ekigendererwa ekikulu ekya Ssaabasajja Kabaka kwe kulaba nti 2030 agenda okutuuka ng'akawuka akabonyaabonyeza ensi eno okumala emyaka ate nga kabonyaabonyeza nnyo Uganda akamukenenya lufumo. Awo nno bwe twegatta mu nsonga eno tuba tuli ku mulamwa ogwennyini ogwa Ssaabasajja. Bannakyaggwe bazze mu bungi ku mbuga y'essaza lino esangibwa mu kibuga ky'e Mukono ku kyalo ggulu kubanga beetaba mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka egya Kabaka Birthday Run era bano bakulembeddwamu Ssekiboobo Vincent Matovu Bintu Bizibu era nga beetabye mu kudduka kilometers eziwerako. Nefenna okuvuka tuna okujjukira omulamwa omukulu ennyo ogw'omwaka guno guli nti okuziyiza akawuka kano kamukenenya fe abasajja tubeere basaale okuziyiza akawuka kamukenenya nga twewala okusaasaanya akawuka eri abakyala n'abawala. Omulamwa ogwo mukulu nnyo tukutambulireko nkakasa lunantukira 2030 tuba tukutambuliddeko akawuka kano kajja kuba lufumo wano mu Uganda okutwalira awamu. Kilomita 10 kugenda paka ewa Antony mu kikko ky'entaawo Prestino Nasut Midway tukomewo wano. Nga muno Ssekiboobo alina obubaka bawadde ddala abasajja wamu n'abakyala okulaba nga beewala okusaasaanya akawuka ka mukenenya n'abo batakalina okukwatibwa. Ssaabasajja Kabaka wangaale okwagaliza emyaka ensanvu b'ogumu egy'ekitiibwa. Ssaabasajja tukukakasa tugenda kusigala nga tulwanyisa siriimu. Ayi Ssaabasajja tunatuukira mu 2030 nga siriimu aweddewo. Ssaabasajja Kabaka naye omulamwa nga guli nti abasajja tubeere basaale mu kuziyiza akawuka akalwaza mukenenya eri abaami eri abakyala n'abawala. Ogwo nno mulamwa mukulu nnyo naye omulamwa ogwo ogwassibwawo Ssaabasajja Kabaka ku nsonga eno tulina okwongera okwebuulirako ng'ogyeko abaami n'abakyala n'abawala ensonga eno tugitwale nti nkulu nnyo. Abaana abakuze ebiseera bino abali myaka 10, 15 sinakindi n'abiri tebalabye buzibu bwaliwo mu myaka gy'ekyenda ng'akawuka ako keeriisa nkuuli wano mu Buganda ne Uganda yonna. Abantu baafa mu bitundu nga Masaka ng'osanga amaka nga gaweddewo nga bagamba nti abaawo baggwawo.
naye mu nsa zino waliwo obuzibu. Tuyambiddwa nti omuntu bw'aba alina akawuka asobola okwejjanjaba n'abeera ng'alabika bulungi, kirungi nnyo. Naye abantu bangi ne bakitwala nti akawuka kaggwaawo, naye akawuka weekali, era akawuka kasaasaana, era akawuka katta abantu bangi, naye mu nkukutu tekyalinganga luli bwe kyali. Awo nno Obwakabaka bwa Buganda bweyongera okusabira abantu ba Buganda ne Uganda okutwalira awamu, okusooka okwekebeza. Bw'obanga omaze okwekebeza, lwana okulaba nti tokafuna, ate naawe eyekebeza, eyo si enkomerero. Funa eddagala, wejjanjabe, obeere mugaso eri eggwanga lyo, eri ensi yo, ate okusingira ddala ne famire yo. Emisinde gino gyetabiddwamu buli kika ky'omuntu, omuwadde abaana abato, ab'amasomero wamu n'abantu abakulu, bannabyabufuzi, era nga buli omu agyetabyemu alina ky'agyogeddeko. Njagala okubategeeza nti gavumenti yammwe nsanyufu olw'okubanga nti Obwakabaka bwa Buganda bugikwasizaako obuweereza mu mbeera nnyingi nnyo. Emisinde gino gye tudduse, essente zigenda okuvaamu zigenda kuyambako okusobola okubeera nti eggwanga lino siriimu tumukomya mu mwaka gwa 2030. Target eyo esoboka, naye ate yeetaaga resources. Gavumenti etaddemu resources nnyingi okuva mu myaka gy'ekinaana siriimu we yajjira, era mulaba nti olugendo luwanvu lwetambudde. Okulwana ne siriimu tubali tuyambibwako abantu bangi, abayivu obuyambi, naye era mujjukira nti ebiseera ebyo bakwano baffe abamu bajjamu enta, naye gavumenti era yagamba nti mu bintu byonna byesobola ebijja okubeera affected olutalo lwa siriimu, obuyambi yadde nga busaliseeko, emirimu gyonna gijja kusigala nga kigenda mu maaso. Eddagala lijja kusigala nga lifunibwa abantu abo abateeka olifuna, n'emirimu gyonna okuziyiza, okwongera okuziyiza siriimu, gyonna ebintu gijja kutambula. Nolwekyo twebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda kubanga resources, mukunze resources, ate nammwe okubeebaza, mulina ettaffaali ddene lye mutadde ku lutalo luno. Tuli basanyufu okulaba nga ne Obuganda bukutte omumuli gwe gumu, okulaba nga bannayuganda ne Buganda abaana babeera balamu. Wenjagala okusabira bamaama ne bataata, temusuubira nti akantu kano kadduka, akawuka kakyaliwo. Twongere okulaba nti naffe tuyambako ng'obukulembeze buno bwe bukola okulwanyisa okulaba nga tuli balamu. Gwe nnamba emu ow'okukola ekyo, kuba oba teweefuddeeko ojja kumaliriza ng'ate n'abaagala okuyambako nabo tebakoze eki. Kusaba buli ali wano nga tonnabeera kukwata mu sowaani, gezaako okugyoza n'okugiraba nti etukula bulungi. Nsaba buli omu yeekebeze
amanyire ddala bw'ayimiridde. Tiri kilo masa zoya. No tambah lagi dah.